School, Kisubi Mapera Secondary School, Mary's Assumption Secondary School, Buddo, the Academy of St. Lawrence Horizon Girls, Standard High School, Zana, Abdul Memorial College, St. Valley Budembe Kisweba, Entebbe Secondary School, ne St. Philip's Busunju. Nyama wekitiibwa abayizi bagenda twabasindise mu masomero ago nga bw'onooba osazeewo okubasindika. Kyetukubiriza abayizi abagenda mu masomero gano nti mugezeeko okulaba nti mweyisa bulungi ate era musome. Nga omukwanaganya w'ebyenjigiriza wabategeezezza, omutwe gwo gwe gujja okweyimirira. Bwe tunaalaba nga takyasaanidde kiba kitegeeza tekyasobola kufunamu kigendererwa, kubanga ekigendererwa kya pulojekiti eno kwe kulaba nti abaana abagezi bayambibwako ne basoma nga tebataataaganyiziddwa, kubanga ekitera okutaataaganya oluusi abaana abagezi kubagoba school fees buli lunaku. Kati bw'oba osobola okuyingira mu ssomero nga fees zo tolina kyowandibwa Ssaabasajja Kabaka yakikolako dda, kiba kitegeeza nti osobola okusoma nga totataganyiziddwa n'osoma bulungi, ne tusobola okufuna mu maaso eyo abantu abanaasobola okukola course ezirwanirwa nga okusomesa, obusawo, ba engineers n'abafaananako bwe batyo. N'olwekyo tusuubira nti banaagenda mu masomero empisa ze zikulemberamu byonna, kubanga Obuganda mpisa, naye nga ng'ebyo bitadde ku bbali eky'empisa okuba nti basoma era ne balaga nti balina obusobozi. Ekyo bwe banaaba bakikoze, Oweekitiibwa tukakasa nti tujja kugenda mu maaso n'okufuna bbasale endala nnyingi nnyo ze twayise sikaala, tuweereze abayizi ba Buganda bongere okusoma nga Ssaabasajja Kabaka bw'anaaba asiimye. Abakulembere ate abawa omukisa awe Ssaabasajja Kabaka obuwangaazi, amwongere na buli kimu atwale Buganda mu maaso. Ssaabasajja Kabaka. Webale nnyo Oweekitiibwa Court Leader Nakate Kikomeko. Nsaba tumuwe engalo ezimwaniriza wano bulungi nsonga ya Ssaabasajja Kabaka kubayamba mu by'okusoma, era Ssaabasajja Kabaka azaakola ebintu bino emabega. Naye ekyenjawulo ekiri ku mulundi guno nti mugenda kufuna bbasale erifulu, mweyongera okwekubira ku enteekateeka eyo. Nja kugyebaliza minisita omujja, minisita Court Leader Nakate mu mikolo egijaguza n'okwebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okumulondobayo enkola eno bwe yagitongoleza, era tumwebaza nnyo nnyabwe, weebalire ddala. Tumanyi nti omulimu gwa minisitule omukutte n'amaanyi era gujja kwongera okugenda maaso. Naatera okuyita nnyabo nja kutegeeza abayizi nti bane baaba okuwadde bbasale, genda osome, va mu kuzannya, genda n'ekigendererwa kimu kusoma n'amaanyi. Muwulidde bbasale eriko condition, tulina okusoma obulungi, olina okufaayo, ate era kutegeeza nti bw'onoogenda n'osoma bulungi n'ovayo first grade ennungi, era Obwakabaka bujja kwongera okuyambako. Oyite mu mitendera gyonna n'okuyamba. Amasomero gano ge tubawadde Kasagala n'alaba nti okola bulungi gajja kwongera okuyayaanira. Awo nno bwe mbasabira okukola obulungi ennyo, muleme kuswaza Ssaabasajja Kabaka. Badirekita n'abakulu b'amasomero abali wano, tulina Boston ate ne tubeera ne Lubiri High Global Campus. Bazadde bannange mwenna, n'agamba muli bazadde bannange, abayizi baffe abalungi, baweereza bannange mwenna, bannamawulire, abo abatandisi, ne tusabira ne Ssaabasajja, ne tusabira Kamalabyonna, ne tusabira buli mukulembeze mu Bwakabaka, kubanga entegeka eno gye tuliko bagiwagidde era buli omu amanye ekigenda mu maaso. Ssaabasajja amanyi ekigenda mu maaso. Nti bw'olaba akaabirako nga naawe okaaba, tokaabira ddala. Bw'olaba akaabirako okaabira ddala, bwe kiba kisoboka n'okuwoloma n'owoloma, kwegamba n'omanya nti ensonga ogimanyiiko. Era Abaganda ne boogera ne bagamba nti ataalukutambulire, naye muwulidde bulungi omuntu n'akusibira emmere etanga emyaka 7
oyite mu siniyayo oyo lwaki tomuwa obugalo. Ekintu kino obukulu bwakyo kireme kubusibwa maaso era buli omu akitunuulize n'eriiso ejjogi tutunula baga nti otunula akaliriza ng'akola ki ng'atunuulira omusota kwegamba luno lutabaalo tulina okulaba nga buli alulimu si muyizi si muzadde naffe abazadde abawano mu minisitule abazadde abali gye bali nga tukkusa olutabaalo luno. Kati mwe abayizi njagala mukimanye nti ffenna tukitunuulidde luno olutabaalo olumu ku ntabaalo ez'okuzza ku Buganda ku ntikko. Muwulidde bulungi nti twafuddeyo nnyo oba ab'akakiiko ako akabadde kalonda okulaba nga buli ssaza lifunayo omuyizi oba lifuna abaana. Obuganda bulina amasaza 18 si kyo? Ate nga Ssaabasajja mumanyi olumu si olumu naye mukimanyi nti waliwo n'amasaza ag'ebweru naye nga byonna kikolebwa nti abantu mu buli ssaza babeere n'obuyizi kati obuyivu obumala okulaba nga twaŋŋanga olutabaalo olw'okuva mu bwavu olw'okuleetawo obumanyi olw'okuleetawo obukugu. Kaakati abayizi mmwe abayogeddwako kati tusoose 42 guno omwaka era njagala okutegeeza olukiiko luno olukuŋŋaanye nti bwe munaaba temutuyiriridde Ssaabasajja Kabaka mu abayizi abali wano tunaagenda okumalako emyaka 4 nga olutabaalo lulimu abayizi 168. Ate bwe mulugendamu 168 mumaze okuggwayo mu myezi 4 ate mugende mu myezi myaka 7 nga ssentebe bwayogedde tumanyi bulungi nti waliyo era n'abannaffe abalala abajja okujja okukwatizaako Ssaabasajja Kabaka kwegejje lya Kabaka nga bwe bagala terikola ki terigwa mabega. Twagala bwe muba mugenzeeyo mu masomero bababuuliridde naye oba oliawo temumanyi lububiriwo. Tulina ebibiina by'abavubuka ebiri mu masomero eyo naddala aga siniya nga Nkobazambogo, Akaliba Akendo. Tulinayo ebyebyonono bingi nnyo. Tulinayo amasomero agatandise bulungi bwansi, tulina amasomero galina obwegasse. Njogera ku nkola eri mu Bwakabaka. Kaakati ffe tusuubira nti mwe abantu mmwe 42 abasoose mwe mujja okwongera okusiga ensigo eyo. Twagala tugende mu masomero nga Nkobazambogo, Akaliba Akendo, ezo zonna pulogulaamu ez'Obwakabaka nga ziyitimuse olw'okuba gy'oli olw'okuba oziwagira. Era nammwe abazadde na buli akwatibwako tuleme kubuuza bingi nnyo nti ate kati mpulira oli ku Nkobazambogo ate olina mu bulungi bwansi ate sine mu bisaakaate ebyo si bingi nnyo tebikulemesa okusoma nedda. Eyo gyonna ze ntabaalo ze tugendamu. Omanyi bwe muba muyiga ensolo mubeeramu n'emyasiro guno guva eno gye biggwera ng'ensolo mugitadde mu kitimba. Kati n'ebyo bibeere nga bibeera nnyo ku mutima nga mumanyi nti nno muli ba mugaso nnyo. Tuli mu nsi nga tetulina mukimanyi bulungi nti minisitule gyentwala erimu n'ebyobulamu ate n'ebyenjigiriza. Muwulira bulungi nga muwulira amawulire oba n'eyo gye muvudde nga tetunaba kutuuka ku muwendo gwe twalyagadde ogw'abayigisa abali mu masomero eyo. Kituufu olumu nga mulaba omusomesa mulungi gumu oba taliyo ow'essomo eryo, abasawo nabo tubanoonya abatamala ate nga twalyagadde mu maaso awo nga buli ssaza lya Ssaabasajja mulimu abasawo abamala, mulimu abasomesa abamala ab'obukugu nga omukungu bwe yayogedde. Kati nno luno olutabaalo si byakusaaga, nsaba mukitwale nga kikulu nnyo. Amasomero ago agakwatizaako Ssaabasajja Kabaka nga bwe bagabawadde, nsaba
nsaba tubeebaze. Ate nammwe nga batuyigiriza, ffenna abali wano nga batuyigiriza obugabi, kubanga oli bw'abanga atugabiddeko kati naawe ekyo kimanye nti kyatteeka okulomanye nti olina okuyiga obugabi, olina okuyiga okuyambako, kuba ebyo byonna bye batuyigiriza si kyekyo. Tetwagala ate tusanga eyo ate alipoota ze batuleetera ng'omwana si oyo abeera ne banne, tayagala kuyamba, tafaayo ng'oli yasembye. Kati mukitegeera omutima obuyambi bagutuyingizaamu nga tukyali bato, ekyo tugende bwe tutyo tukitwale mu maaso. Naffe bannamawulire kuba ensonga bajja gituusa, tuyite ne bannaffe abalala batannatweyongako, oboolyawo tebategeera, oboolyawo bakyerowooza. Nsaba tusabe nnyo essaala, abeerowooza beerowooze mangu, abatategeera kati bawulidde, batwongere. Ate nga bwe mwawulidde director ng'abagamba twalina abayizi 320 bonna nga baali agadde okugenda ku nsonga eyo eya sikaala oba eya Bbasale ejjudde. Kale nno bwe tunafunayo nange amasomero amalala ne gatweyungako, tulaba nga tujja kuggusa olutabaalo, tubeere n'ensi enjivu mu maaso, ensi erimu obukugu, ensi ey'obuvunaanyizibwa, nga Ssaabasajja tadaaga kunoonya muntu gw'ayagala mu bukugu bwe oba mu buweereza bwe. Njagala okwebaza abakulu bano, tubeebaza, tujja kubeebaza mu maaso eyo, naye nakati tubeebaze kuba mutembeesa abaana bano kubajja wansi. Mwebala okubakuza, mwebala okubatembeeta ne mbatuusa wano mu bulamu bwabwe ne mu byenjigiriza ne mu mpisa. Abayizi nsaba okuteekabaza. Nsaba twebaze ne baweereza bannaffe bonna benkola nabo mu ofiisi, baweereza bannaffe Obwakabaka, ab'Obwakabaka, ab'amawulire mubalaba wano, n'abantu abalala bangi nnyo ababalumirira ebweru. Nsaba mubeebaze ate mubasabire essaala, mubawe ekitiibwa, ate awo lwe tunaasobola ffe empisa zaffe ffe abayizi zijja okusakira bannaffe abalala abakyasigaddewo, eggye lya Kabaka lireme kuggwa mabega. Bakulu b'amasomero tubeeyanzizza, tumanyi kye muyitamu, kati muli mu kuyingiza abayizi abalala. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Oweekitiibwa Minisita, tweyanza nnyo, tweyanzenge. Tujja kusaba okwaseeyo abayizi 2 amabaluwa gaabwe. Majja kujjala Principal Education Officer n'abazitutte mulina okudda ne muzisayingira. Bw'ati tulina okukakasa nti ogitutte togenda bugenzi, tusobole okutegeeza omukulu w'essomero toli mu kwojja. Tweyanza tweyanzike.
w'essomero Buddo Senior Secondary School. Tuli wano leero ku mukolo ogw'okugabira abaana bbasale eza Obwakabaka bwa Buganda era nga ffe tuwaddeyo ku bbasale ku baana abagenda okusomera mu ssomero lyaffe abagenda kusomera bwereere. Bano abaana bagenda kusoma okuva ku senior 1 paka senior 4 mu masomero gaffe nga bwe bagasomye. Minisita mumuwulidde bulungi abawuliriza. Okulaba nga tuvuddeyo kukwasizaako ku bazadde abalina okusomoozebwa mu byenfuna. Obwakabaka bwa Buganda bwatusaba tubeeko engeri gye tubukwasizaako ku baana abayise obulungi pulayimale ng'abazadde balina okusomoozebwa mu byenfuna. Abaana bano balungi ly'essuubi lya Buganda ne tusalawo nti amasomero gonna agasobodde nga n'eryaffe mweriri tuweeyo ku bbasale tuwe abaana bano omukisa nabo basome baveemu ebibala ate binaatwala Obwakabaka ne Uganda yaffe yonna mu maaso. Naye leero omukolo gubadde gwa kulonkinga kugaba abaana mu masomero, so amabaluwa bali mu gakwata wali abaana be banaatuweereza bonna be tugenda okusomesa. Erinnya Katamba Gerard, mukulu w'essomero lya Sekwediat wa Mirongo mu Busukuma, Nansana Municipality. Naffe tuvuddeyo okuba nga naffe tuteeka ettaffaali ku baana ba Buganda era y'ensonga lwaki tuzze wano mu mukolo guno okulanga naffe ffe bamu ku bawaayo okulaba nga tuyamba abaana ba Buganda. Tulinze abaana minisita okuva mu minisitule abaana be banaatuweereza be tujja okuba nga tutwala naye nga tugenda naffe era okuyamba abaana okuva ku senior 1. Omwana ayingidde agenda kubeera ku pulogulaamu eyo okumala emyaka 4 yagenda okuba nga atambulirako. Awo nno nkubiriza abaana abo abafunye omukisa okuba nga bafunye omukisa guno okuweererwa Obwakabaka bwa Buganda okweyisa obulungi, okubeera n'empisa ate n'okufaayo ennyo okusoma kubanga mmanyi bulungi buli bafunye ekyamagero kino ekyokusoma era Obwakabaka bujja sikala bulondoola abaana abo okulaba empisa beeyisa batya ate ne performance abo bakola batya gye balaze. Tekiriiko kyanjawulo nti omwana afunye bbasale ajja kuba n'empisa ez'enjawulo wabula ateekwa okuba akulembeza empisa ate n'okuba nga atwala Obwakabaka mu maaso ku ntikko nga tusoma ng'abaana ba Buganda basoma ate nga naffe tubasomesa bulungi. Muwonge Richard okuva ku Mary's Assumption Senior Secondary School Kisozi Buddo. Olwaliro naffe tusitukiddemu okujja ku mukolo guno okulaba nga tukwasizaako abaana ba Buganda naddala mu byenjigiriza. Ffe ng'essomero kitunuulira ennyo okulaba nga tuwa omwana emituufu ekijjudde mu bulamu bwa bulijjo mu by'ekibiina n'okumuwa obukodyo obusobola omuyisaamu mu bulamu bw'ensi eno. Weewaawo olikusinziira ku mbeera gye tulaba mu nsi ensente zibuze naffe kuvayo netugamba nti akatukwasize ku bazadde tulabe nga tubayambako ne tuwaayo bursaries ku baana be banaaba batuwadde era tujja kuba nabo okumala ebbanga lyonna nga tuli nabo. Erinnya nze Kulumba Lawrence, omukulu w'essomero Boston High School Mpala Entebbe. Naffe tuvuddeyo nga tukwatizaako Obwakabaka nga bwe twasabibwa okusomesa abaana ba Buganda okusobola okutuusa Obwakabaka bwa Buganda ku ntikko. Ensonga eno nze ng'omukulu w'essomero njongerako bwenti nti kyamukisa mulungi nnyo era twebaza ow'ekitiibwa minisita omupya Kotilida Kikomeko okubanga pulogulaamu eno asobodde ogireeta kuba abaana bangi mu Buganda gye bali nga balina obusobozi okusoma ne bafuuka ab'omugaso mu Buganda naye nga babadde tebafuna mukisa okusomesebwa. Kale nno twebaza enteekateeka eno eyaleeteddwa mu Buganda. Ekisinga obukulu nga maliriza abazadde tubasaba nabo babeere nga bafaayo okujjanga okulungamya abaana okwongereza ku ebyo bye tunaabanga naffe tusobodde okukola nga tuyita mu clubs nga Nkoba za Mbogo, Akaliba Akendo n'ebisingako awo. Mwebale nnyo. Erinnya Kulumba Lawrence, omukulu w'essomero Boston High School. Erinnya nze Sebina Charles, omukulembeze oba omukungu wa Ssaabasajja atwala essomero erya Lubiri High School Buloba Campus. Olunaku lwa leero minisita wa Kabaka ow'ekitiibwa Kotilida Nakate Kikomeko atutisse
omulimu oba obuvunaanyizibwa obw'okutwala obuvunaanyizibwa ku baana ba Ssaabasajja ku lufuulu Bbasale, era ng'essomero tutte obuvunaanyizibwa bwonna tugenda kuba nga tubatendeka okutuukira ddala ku kibiina kyabwe ekyokuna. Tukkiriza Katonda nga ye mubeezi waffe nti buli kimu kye beneetaaga bajja kifuna, mukadde nga bali naffe okutuuka nga bamaliriza ekibiina kyabwe ekyokuna. Nze Katushabe Zainabu okuva mu bizinga by'Essese Kalangala, ntwala omukisa okwebaza nnyinimu Ssaabasajja Kabaka n'enteekateeka yonna n'abakulu bonna abatuyambye okutuuka ku buwanguzi buno. Ne Minisita w'ebyenjigiriza tumwebazizza nnyo, bonna tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Nga nze maama wa Nakalema Shanita ndi musanyufu nnyo 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 nnyo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Sirina gwe gusoose, nange ndi musanyufu nnyo, nadde sikisuubira naye bannange. Ssaabasajja Kabaka alina abasajja abalungi, abakyala abalungi mu ofiisi ye baatuyambyeko, era twala omukisa okwebaza ne beedimasita ababaddewo. Mpulidde nti bawaddeyoko Bbasale bannange. Tuli basanyufu nnyo nga nze ow'Essese Kalangala mu ssaza lyo ery'Essese, Ssaabasajja Kabaka awangaale ne maama Nabagereka agerekera Obuganda. Bagenda bampadde full Bbasale. Essomero bampadde ku Mary's Assumption. Era bandagiriddeyo bannange, mbadde simanyiyo ne bandagidde ngenda kutuuka, era wenviira wano ngenda kulaba omukulu w'essomero mutwalire omuyizi munnange. Omwana wange ono obubaka bwe mmuwa, nsaba okusookera ddala atye nnyo Katonda mu byonna. Katonda y'aba akulembera. Ekyokubiri n'empisa, abeere mwana wa mpisa nnyo, muwulize eri abantu kubanga Obuganda mpisa, nga maama bw'atugambye nti Obuganda mpisa. Nsaba abeere omwana ow'empisa, awa abantu ekitiibwa, era asome nnyo, ayongere ku ekyo ekimuweesezza Bbasale eno okutumbula Obwakabaka bwa Buganda mu byenjigiriza, afuuke ow'omugaso eri Buganda n'eggwanga lyonna. Avudde Essese, ntwala omukisa guno okwebaza maama wange olw'okufaayo nnyo nga bamukubira amasimu nti emengo waliyo Bbasale, n'atwala transport n'andeeta. Nekyanebaza Ssaabasajja Kabaka olw'omukisa guno gwateeddewo ogw'okutuwa Bbasale. Nsuubiza okubeera omwana omuyivu ennyo era omusomi, era omwana atya Katonda. Ssaabasajja Kabaka.